meya awutuvuddewo kakati otegese otya kyengamba wakati tulinda kadi ja kujja okukosa kama asasire okuva eri munuupu naye kakati wano otegese otya kiki ekiriwo tukusuubiremu ki kubanga this is your platform also tukusuubiremu ki one emmanya kyokkola actually ngenda kukolera mu nsobi z'abantu abaddeko mu nsobi zammwe nnyini nsobi zaabwe badde nga bakola mwenjala okulongooza mbala abantu basatu emabega ebintu ebyabalema ekyo ekyenjawulo nze kyenina I make a research nentunuulya Amidi yakola nsobi ki bali ab'emabega bakola nsobi ki abantu bazenga demand basaba ki kati njala okutereeza kubanga ekyokukola nze nkimanyi okusooka nze nina emikwano mingi nti waliwo ebintu byengenda okukola nga sikaso ebikozi omuntu obeera otya mmeeya naye nga tosobola kuleetayo wadde investor n'omu ku kitundu kyo ng'otambula amawanga obeera otya ng'oli mmeeya kati olaba Germany waliwo electronics companies ez'ebyamasanyalaze ezaagala okutunda butunzi manya gaabwe actually ekyo kiri Ukraine, Germany, China lwakuba China ate ekyenjawulo kyeyina nti no yo capitalize market olwe government policy yaabwe nti bo bagenda mu nsi ne bakisensera olwokubanga balina policy ey'okusindika abantu baabwe mumasamusa endala kati bo bafuna omuntu ayagala okugenda wabweru bamuwa capital ne bamuwa n'ebintu by'okutunda kati China yo oyina okusanga nga aba-investors abava China baba batono naye ensi nga Germany, ensi nga Ukraine, ensi nga Czech Republic baagala nnyo okutunda okutunda ebintu byabwe ebya makatale kaabwe mu mawanga amalala kati waliwo ensi gy'osobola okutuukako investor nga alina factories ekola bitaala naye ng'ayagala kutegeera butegeezi nti kumutundira product ye mu nsi eyo kandi wesanga n'ogamba nti annaye okulaba okusika market ninayo ka province kange oba ka district kange njala tusampolinga abantu banaabyagala tujja kujja tukule otegeera kati naddala bisolasola ebyo sagala nnyo osuna ennyo nnyo kubanga tetwagala mulaba bba ekintu kyaffe abamu bayina already zewalaba national municipality awo saawa eno project bakyagitambulirako yalina student nzira gyeta ku municipality ina kubatambulira ne baboya etikiti biki ebyo nga zina gyeta ku municipality yabakyala etambuza ba leaders abakyala n'abamubende batambulirako bo banoonya ba leaders bakyala so abo okugoza amafunaaki so I've created a lot of friends nga sinayingira mu byabufuzi ebiri active so nsubira maaso eyo nti waliwo ebintu bingenda okutuusa ebisobola okuyamba omuntu nnaasana oba manyi abantu bawano bamala kulabako naye nga program nina nyingi nnyo soba kusubira mu matamerere sijja gamba 100% naye nga kyensuubira okukola manyi kijja kutuusa nnaasana okimanyi gamba kyolabanga kyekibadde kibulawo bintu bingi nnyo kati naasana municipality erina tractor mubeera mutya nga ddala mulina tractor mwagigula kuseneza property rate nga n'etteeka lya property rate ligamba seneza property rate tezivudde zizina okudda naye n'osanga ekifo nga Muganzirwazza nabweru north nabweru south Lugoba nga bononta enguudo zanzinkole kati ba leaders balina n'okuteekamu ekintu nze njabateekamu ba leaders nti musobola n'okusacrificinga akasente akamu bateeke mu bantu lwaki temusobola kugula amafuta oba genda onoonye bala ku investors kwe tubalina nze nina omwami mitala mukitundu kyange omwami mpasa yampawo ku mafuta nga nemutuukirira mugamba naye ninayo sente ninayo amafuta gange lita 2 naye mbadde sawa onyongerezeekoko nekkubo nja kukola nekkubo etuuka ku kyakiro kigamba se waliwo balwiki bano basobola okuwa sente bantu bangi nnyo abali muno asobola okuwa sente naye abantu nti tebamanyi kyakola n'okwesiga omuntu kati ate kale batunulidde balidas abaliwo kati nti abasinga bayaayi abaliko abasinga sijagamba nti bonna naye mulimu mutuufu nga bayaayi kyayogerwa wano si kyayogera wano kati abantu abamu bataza okubajja mu trust nti kibaagala tebakimanyi enjogera ennyango babafera ekituvuddeko waliwo kati nenga amaanyi tiketi ewa amaanyi omuntu okuyitawo ekifo kyonna kati
Okwamanyi. Batagikoona okola otya? Ajja kwogera ne ba supporters ba. Mujja kugaba kuwulira ekiddako. Bagamba nti nedda. Ate n'ekitebe sibasiru. They make a survey. Bagenda ne bakola survey. Ne bakola what is on the ground. Wakati saawa eno omuntu we Nasana ajja kubuuza lwaki mwagimisa. Nze ekimanyi ne meya aliko. Mulaba nti yakkiriza. Tajjaneseeko amaanyi. Naye nze mwagaliza bwanguzi abeere ng'amalako ekisanja kye bulungi. Ate era aleme n'okukolamu omanyi kati budget esembayo batira walaba nti agenda okugenda. Ate n'ogikendeeza n'akendeeza nti atiisa ajja mumusomo. Naye nze n'omala agikendeeza. Obwongo oyina. Nze bati nja kukozesa ba investors okulaba nga twongera ku Nasana akyukemu. That creativity kati gyagamba obuyiiya. Kakati tukimaze tekyaguninda ensonga eno ekwata ku musajja Trump president w'eggwanga lya America abagwira akatala nga bo batagala na kubawuliza kutokera katulina bannaffe abamu banasa okusula egugu nga bakomawo ku butaka jo yassa ekiragiro Trump n'agamba abayindi bamuviire era yayogedde ne president wa India kumala essaawa 2 ku lukomo lw'essimu nga amumatiza agala abayindi bagende era akadde kola president wa India agenda kugenyerwako mu America. Bwe yali akampinga yagamba nezino zikanize ez'obutulizi bagabata green card yagamba nazaaka agakuzitulamu akambu babatwalira abantu babiri mu America ne balya buli babalako ssente tebalina makuti bagattako yagamba kuzitulamu kagamba kale gamba byayogera ku bagwira nga Trump bigenda kukosa byafuna byamangana da Afrika in fact nobu yabukendezeza mu Afrika. Kakati Trump ekimu kyamwangusiza akalulu kya polisi y'abantu abayingira mu ggwanga nti ba historicals ab'Amerika omanya ba historicals b'Amerika abantu baboola nnyo nakuba abantu tokimanyi baboola nnyo ba historicals banyini kintu baboola nnyo kati ensonga lwaki olaba tino abagagga bali bannaggwadda bamusupportinga nnyo abo bamusupportinga nnyo naye kyo ekimu ku kyali kisiza Canada emabega okulaba nga balina nga polisi etakkiriza abantu kujja mu nsi mugenda waabwe okukolerayo naye yakizuula nti ekimu kigagawaza America be bantu labor market okulaba nga eyingidde mu America Canada n'ekitaamuko era abantu olaba omwaka ogwaggwa abantu abagenda mu Canada baali bangi nti bakkiriza nga baagala abantu 5,000,000 nga buli muntu asaba visa ya Canada bamuwa buwe era batuka ekiseera ne babirawo bawembi nga abantu bayitirivu nnyo abali mu Canada nga bali mwezi ennyumba zibayita ezinyumba z'abanaku manyi balina ezo ennyumba zibazimbe z'abanaku nti bakuteeka mu nnyumba ne balikusasulira ne bakuba ne bwalaawo ekikye babirina polisi kakati ne batuka ekiseera kati Canada otunuulira ku GDP yaabwe n'erinnya namu kubanga labor market nga weeri kati America wena egendera kino ekintu ogenda kulaba nga okuwala super power egenda kukendeera era nze mmanyi nti Trump administration egenda kuddamu kutunula mu kintu ekyo watasobola kugamba nga wagamba kubanga yagamba nti abantu bonabona nebova nga wajja nga wena bajjajjaawo simanya nga tutategeera engeri gye wajjamu endekuni mpanvu kubanga osoma polisi ye olaba nga mutuufu teri applicable naye nze mmanyi bajja muyita palamenti zaabwe zijja kumuyita era bajja kyobataninga kubanga olaba nti tikisoboka kuba waliwo kati ensi kati nga yabadde Cuba batuteya abantu mu nnyonyi z'amagye pulezidenti waabwe n'agamba sikkiriza nnyonyi zino okukola ki kuba wano nga z'amagye kubanga abantu bange siba amagye ate sibasibe mubazzeeyo mulina kubaleetanga bali ku njegere mulina kubaleetanga batudde ng'abasaabaze bulungi kubanga ti bo kyebali batandise ng'abantu bakusiba nga slave bakusiba eki bakuteeka mu nnyonyi bakola ki naye nga ng'amazima gali nti abantu abali legale nga bali mu America mutuufu bo bangi ate nga emu ku nsi ebadde reporting badde abantu bagamba nti ebadde reporting naye America badde reporting nga ensi esinga wano okureportinga wano zebadde UK nga yesinga okureportinga naye America no ebadde reportinga nga omuntu asobola okutambula n'atambula ebbanga talina nabimwogerako naye UK tosobola kutambula lunaku ng'oli muddugavu tofunye nga teri atakubuuliza era mu UK evo olina okutambula nebikwogerako nze nali UK emyaka ena naye nga olina okubeera nebikwogerako mu nsawo kasoba nga oli muddugavu
okujjawo ng'olinga wansi gye bayita nga lidsi wali abaddugavu bangi nnyo abali naye wano Central London tosobola kutanga omuddugavu tosobola so oyinza kwegamba nti America ba historical basosoze balinamu obusosoze balina wala bajamani balinamu obusosoze awo so abantu abo kisobola kibawagiranga nnyo Trump ng'epoliisi ebo bajagala okulaba nga basobola okulipotinga abantu be basuubira nti no bali mu nsi irigali naye nga nze kyensuubira nti bantu abali ku bisajja ebyenfuna balina okulaba nga bakipuushika okulaba nga bakitookulira kubanga olaba nti ekonomi yaabwe egenda kugwa kyoga Trump takiraba ekyo ne banne anti ye mugagga olwedde mugagga olwedde ye tamanyi bintu bya wansi bantu bangi nnyo wano omuntu tuwalabako mu Uganda wano waliwo minisita yagamba nti abaana balina okubawanga ebintu mu container n'agamba nti ati si omwana nti lwaki omwana musiikireko omugaati ninga tamenti eri ne family itana tubuzi naye nga n'abanga wali speech kitegeeza nti abantu abamu bali before tebamanyi kiri wansi so kati Trump oba mugagga ali mu bire ziratuka ku Trump Tower otuka wali n'ogamba naye what is this sidi mugagga nnyo is extremely rich man ali mu line y'abantu ba biggest yes Trump mugagga kuba butasobola kubanga asuka mugagga asuka atano mugwange mutakisire mugagga nnyo so bino byakola tabikola talina mutima gufaayo yes kati akyalinamu ka excitement yaddamu n'awangula abantu abamu baali batusuubira tajja kuwangula kati ate n'abeera nga ayagala kutuukiriza ebyo byasuubira nti byeyayogerangako naye nga sikyemmanyi economically kubanga liwo reporting abantu abangi first of all market ekendeera kubanga olwedde America ebadde ne market yaayo nga ne bakoze ebintu babikoze mu America akatale ke balina kunyinyi kongera ku GDP yaabwe nti ne baba tebasutunze ebintu wabuli w'eggwanga balina akatale kabakola kati abantu bonono bajjeemu labor market nti abantu onyinyi abakola mu industries abakola mu biki binyinyi gweyagala bagende kitegeeza nti economically America egenda kukka wansi kati ate n'ensi eziri mu G8 ajja kubeera nga aluzinga kati bo bantu bajja kugamba nti Trump okoze bwoti abantu bagobye olasisi welcome so kigenda basula kino ekintu kirina okukendeeza kwa America ng'ensi politically nga Uganda kigenda how is going to affect of course kati kyatandise dda kubanga wabanga bagamba nti World Health Organization egenda kujja mu sente kati abantu baddenga bafuna sente z'abamukenenya bafuna eddagala lya bwereere TB bafuna lya bwereere ezo z'ebitongole badde biri under World Health Organization bigenda kuggalawo emirimu gife kigenda kufa nti okulezinze unemployment okuletinze scarcity y'ebintu ebimu nga amadagala ojagenda okwesanga ng'ebintu ebimu bye tubadde nga tukola bigenda kuvaawo nti bajja kutuka nti n'abalwadde bamukenenya obulwadde bushuutinga n'abantu okufa kati n'olwekyo ndowooza ekintu kya Trump kyo kigenda tukosa nnyo mubeere bulungi